Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olw'enjala tutunulira eddagala eryo guyitibwa omusambya. Omuti ogwo guyitibwa omusambya. Omusambya ogwo gulina amannya ag'enjawulo. Wano tugenda kutunuulira erinnya lye tuyita omununula. Omununula gwe musambya. Gulina amannya amakweka ag'enjawulo mu kusinziira ki ky'ogenda ogukozesa. Omuti omusambya gye gimu emiti emingi egimera okuliraana ewaka. Muti gwa waka. Eddagala lino njagadde mbeere nga nkubuulira. Osobola odditeeka mu kyogero ky'omwana oyo omuwere yakazaalibwa. Osobola odditeekamu bulungi nnyo. Ate era naawe kennyini ggwe omuntu omukulu osobola okubeera ng'olinaabako oba n'olinaazaako ku mwana wo oyo ali mu kukula. Ebikoola by'omusambya oba ebikoola by'omununula. Omununula guno njagadde mbeere nga nkubuulira, bw'oba ogutadde mu kyogero ky'omwana omuwere oba muwala oba mulenzi toguyita omusambya, nedda. Ogamba nti mu kyogero ky'omwana ntaddemu omununula. Bw'otyo bw'olina okwogera. Eddagala lino ebiseera ebisinga likyusa amannya mu ki ky'ogenda oddikozesa. Kati bw'oba ogenda ddinaabako olitadde mu kyogero ky'omwana omuwere oba gwe kennyini omuntu omukulu, oteekeddwa kugamba nti ngenda kunaaba ku bikoola by'omununula. Bw'otyo bw'olina okwogera. Kikulu nnyo ekintu ekyo kukimanya. Bw'oba onaaza omwana ng'otaddemu ebikoola by'omununula osobola okwogera, osobola okugamba nti guno mununula, njagala gununula omwana wange ono mu bizibu byonna by'anaabanga aguddemu. Omununula guno gumununulenga, gumuggye mu ebyo ebitali birungi, gumutaasanga ebizibu byonna by'alibanga aguddemu, gumununule gumuggye mu buzibu obwo. Bw'otyo osobola okwogera bw'otyo olw'ensonga omununula guno mulungi nnyo. Oba osobola okugamba nti naabyo omununula guno njagala gunnunule gunjigye mu bizibu bino bye ndimu, gunjigye mu mitawaana gino gye ndimu akadde kano. Omununula guno gunnunule gunjigye mu bizibu bye ndimu akaseera kano. Bw'otyo osobola okwogera bw'otyo ng'onaaba ku ddagala eryo. Tujja guyita omununula, bwe tujja oguyita nga tugenda kugunaaba. Mukitegedde. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.